Balungi abagalwa njagala kubalamusaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Ndi musanyufu nnyo ku lwa mwenna yonna gye musinzidde. Mukama mwesigwa ddala. Mukama mwesigwa, tatukoze bubi. Njagala okusooka okugamba nti Mukama tatukoze bubi. Neebaza Mukama ku lwammwe mwenna. Ndi musanyufu nnyo byonna olwa Bishop Kiganda wamu ne ttiimu gy'oweereza nayo ku CFC. Nalabyeko omusumba Ramanzani Mukisa. Yes, omusumba Ramanzani Mukisa. Mukama akikubalire muzeeyi, weebalire ddala ne ttiimu yonna. Now ensonga eya Ssenyonjo, kubanga Ssenyonjo si musumba. Ssenyonjo si musumba. Number one, tetumutwalira mu kiti kya busumba kubanga tabeeranga. Emabegako eri najja nembaako ensonga zinali njogera ku musajja oyo. Waliwo abooluganda abamu abaavaayo waweereza ne baŋŋamba nze mbeera mu ntalo, buli kaseera mbeera mu ntalo. Naye ndi musanyufu nnyo mu lwa muzeeyi Kiganda. Ono omuweereza omulala gwe nalabye n'avaayo ng'ali concerned ku nsonga eyo egenda mu maaso. Kirungi nnyo nga abasumba mu gundi mu fraternity yammwe okuvaayo okwegaana omusajja oyo. Ekyo ge mazima, tumulabanga munna ggwanga ku sayidi eno gye tuli, tabeerangako musumba. Engerako emabegakawo ne baga nti abasamize balina enkola y'emu era n'ey'abali b'ebisiyaga okupulantinga abantu abafaanaganako bwe batyo mu ministry. Kati tajja kwejjako title ya pastor. Pastor, being a pastor, it's just a title. Being a pastor, it is a title. Kiringa oli ogamba nti is a father. It's a title. Fatherhood buvunaanyizibwa. So being a shepherd bwe buvunaanyizibwa bw'omusumba. Obuvunaanyizibwa bw'omusumba is being a shepherd. Kulabirira ndiga. Teri musumba alabirira mbizzi. Teri musumba alunda mbizzi. Teri pastor alunda mbizzi. Teri pastor alunda mbwa. Tekiriyo. Omulaalo tebasobola muyita pastor. Tuli ffenna omulaalo tebasobola muyita pastor. Pastor kigwa mu tuluba ery'okubala ng'olabirira ndiga. Kama yebazibwe nnyo kubanga tulina obuvunaanyizibwa obwa being a shepherd. Kati ekyo takikiririzaamu. Saagala nakugamba nti takikiririzaamu kubanga takiri. Ensonga ey'okubiri, video ka clip ke bakatinga ba bloggers bali paid okulabika nti basaasaanya ka video ako. Nafubye nnyo okulabika nti nno nwana nfune Samon enamba bye yayogerera mu gundi eyo naye nalemereddwa. So kino basobola kikola nga kigenderere ne bakatinga ka clip ako ng'alagiririza abantu okugenda mu kusiiba okw'emyezi ena. Abantu nga bagenda kuba abakazi tebambadde bwe bati, abasajja abasimanyi bambadde bwe bati, nga stupid nawe yabadde amwelaboratinga. So basobola okukakatinga n'akawa babuloga be. Alina buloga gwe yakawaawo, naye babuloga abo ate obagamba nti obawe kiripu ng'eno bagiteekeyo tebasobola kubanga bali ku mulimu. So kisoboka okubeera nga bakatingamu akantu ako nga bagenderedde olw'okwagala okuboogerako oba olw'okwagala okwogera ku linnya lyabwe ku media platforms, kubanga kimanyikiddwa bulungi nnyo nti teri basiraamu, teri bakatuliki basobola kuvaayo kwerimbika eno gye tuli. Tebaliiyo.
teri yasobola vayo n'agamba kati nze ndi mukatuliki kakati ffe tuli nenda tekisoboka kubanga bamanyi tekijja kukola tekijja bakolera. So omuntu okufuna relevance n'omuntu okufuna platform balina kukola ekintu kimu, balina kutambulira ku bayibuli. Waliwo n'omulala ali awo era naye yeeyita pasita, simanyi etuno mu juni naye takkiririza mu Yesu naye ng'ate pasita yeeyita pasita. Ekintabula bwe baba nga tebakkiririza mu bya bayibuli ate basigala bakozesa relevance ya bayibuli, asigala ayimirira nga pasita era yeeyita pasita n'enjiri gy'abuulira, sorry sinanjiri kasasiro gw'abuulira, n'abavuunuzi babeera n'abavuunuzi baabwe era owulira ddala nga balinga nga abatambulira mu kipentekosto. Kati enkola eyo yabusamize, enkola eyo yabusamize. So okuvaayo okubeegaana kikulu nnyo. Why? Kubanga outcomes eziyinza ovaamu tujja kuba olwedde fe tuli secured. Era n'abasumba abali eyo, abaweereza abali eyo, ebintu ebifaanaganako bwe biti, kikulu nnyo okuvaayo byesamba ng'obudde bukyali, kikulu nnyo okubyesamba ng'obudde bukyali than okulinda bwe munalowooza nti gw'oyogedde oli mu ntalo, gw'oli mu ntalo. Kati ekintu ng'ekyo oyinza kiwolereza otya? Kati owulire omusajja avuddeyo nga musumba Ssenyonga ajja avumirire akuba ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ate gwe mugenda okuddako ati mumulwanise. Oli agambe nti toyogera, bannabbi b'obulimba mubaleke kubanga Yesu yabalagira bajja kubeerawo. Bw'ovaayo okubalwanisa kitegeeza oli mu kulwanisa kigambo kya Kristo, n'owulira ennaku ku mutima ng'omuweereza ayogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. So Ssenyonjo vidiyo ye ennamba ng'ayogera ebintu ebyo sigirina, naye alina kiripu. So tulina naffe okubeera abagezi. Ayinza okwogera ebintu ebyo ng'alina we yava, kubanga vidiyo ennamba sigirina, sijja balimba. That's why nalwawo kureactinga ku vidiyo eyo, ka kiripu akakatambula nti naye ayinza okusirika n'abaleka nekitambula n'afuna relevance, naye ng'ate vidiyo ennamba yali alina kintu ekirala kyali mu kwelaboratinga. However much nti mufere yes, naye era mu byonna kiripu era eri mu kutambula, etambula lwa nsonga, etambula kubanga alina ensonga ki nti kutyoboola mubiri gwa Kristo nakusigala ng'alaga nti ye ali mu kkanisa era kyaki bagiyita kyaki va mu busibe. Naye kyaki eyo byakoleramu ate bakama abo abamukozesa bajjumba ate ono tebasobola mutwala eri oba nfuna va mu busibe tasobola kugenda eri mu bajjumba kukolerayo bintu by'abajjumba. Kati ate nejjumba tasobola kugendayo eri kukolerayo bintu, just bamuyita buyisi kwagala kulaga kifaananyi nti waali, naye tebasobola kuteekayo mbugo mafumu na biki lwala tugende kusamirirayo, tekisoboka. Tekitegeeza nti abantu bano balina agenda eyaabwe, balina ekintu kyabwe kibali mu kutunuulira okubala, baagala kunafuye n'omubiri gwa Kristo, naye kitasoboka. Naye kirala nti newaba tayambadde mbugo stiru mufere abeetaaga okukubira ddala, baffere beetaaga kutunuulira mu maaso ku maaso wali, baffere abawedde ddala emirimu. Kama ebazibu nnyo. So I back your message Bishop Kiganda n'abalala abasobola okuvaayo ku nsonga efaanaganako bweti. Sina buzibu oli wavayo n'agamba nti Yesu tagenda kudda, si mwana wa Katonda, sikinako buzibu. It's okay, it's fine. Gwamanyi endowooza yo gy'otutte, it's okay. Naye ate bodde nate n'otandika okutyoboola enkola eyo efaanaganako bwetyo mu mubiri gwa Kristo, ate n'osigala nga otaddeko wali kyaki, ate n'osigala nga weeyigwe pasita, ate awo kiba kirala. Naye gweobeera ng'oli Haaji Seeka novayo n'ogamba nti Yesu tagenda kudda, Yesu si mwana wa Katonda, sikulinako buzibu. Kiringa nga ogamba nti oli musiraamu ntokkiriza mu Muhammadi nti ye mubaka wa Allah, naye ate bw'obanga oswala essola ate Muhammadi n'omuteekamu, wabaawo ekizibu. So kyekimu n'ono Ssenyonjo ne banne abanywi ba Walagi, kama ebazibu nnyo, balina ekizibu. Bw'obanga tokkiririza mu Yesu, tokkiririza mu balokole, kakati ate tayito ya pasita eno waffe ojagaza kijejjeeko, n'ekkanisa gikyusa oteekawo essabo, kyusa byonna obiteekewo essabo
tumanye. Mbagala nnyo nze Nicholas kama bankumire.